Sera katufu. Wanga kubanze tuwanju kunju. Kikubaze salimo otani dero gwani. Kitufu. Ogendo kubantu wange dobozi oli ujja ku. Nene. Akaogo nawo. Sigenze kulya. Sigenze kulya. Bonokora nawe batamanja abatoto. Atenze sirianze kabe mbadde nabo bonna bakimanyi. Sirianze kakati. Kuchibuzo kinjagalo kubuza nsoko kweza edikenzo presidential advisor senior na musaidi yo muziki tezigenda munsi ya munsi muzako wansi atentikati agendo kodere kwa ndadiye kati yakse nere ku muziki kunoloze ne bafejaba teza abamu kumutuka bine byo kuze biri mu Rwanda ndefata manja ekizibu ekisokera ddala mu bulamu bw'enseno kyensooka okubagamba mwenna byonna tuyinza okubyogera ffenna tuyinza okubeera awo naye woddayo ewaka basanyufu eyo question eteekeddwa okubeera mu mutima. Ekyokubiri, Eddie Kenzo agenze international n'akola buli kimu, azadde omwana mu mukazi omuyimbi gwe bayita Rema Namakula, si kyekyo? Omwana we ayina kati siteeke mu ndongo era bw'aba tagimutereerezezza ani anaagitereeza. Ebintu ebimu weetaaga okwewaayo mu bulamu bw'ensi n'ogamba tukoze tutya okutereeza ekintu kino, because omwana we Eddie Kenzo siteeka agirina mu ndongo ajja kutandika okuyimba nga bw'olaba abaana b'abayimbi abamu nga beebuuza nti kyali kitya, because taata gwe mulimu gwe yali akola, maama gwe mulimu gwe yali akola, omwana alina w'atandikira naye gwe omukoleddewo okumutereereza. Eddie Kenzo kye yakoze. Ekirala kiri nti abatamanyi Eddie Kenzo babamanyi Eddie Kenzo buli kimu ekyetaagisa mu bulamu bw'ensi akifunye, lwakuba tayagala kutuulaga olumu tayagala kubyogeramu. Ampuliriza, Eddie Kenzo waasula abamanyi Jeno Muhoozi ku lusozi waasula otuuke Eddie Kenzo owetamu buwesi bwoti ennyumba nga 2 nodda kwani Eddie Kenzo nodda kuwa Eddie Kenzo. Kati omuntu abeera okumpi ne First Sun mweyo area kitegeeza ki? Omuntu eyeetega okutuuka okuba nga awangula minisita kitegeeza ki? So kakati wabanga ali mu kukwataganya kino agenda eri endongo agikubye emyaka egisukka mu 15 kati atereereza abalala. Bulijjo kye twetaaga sacrifice. Bwe kibanga omukulembeze w'eggwanga by'anaamu advising anaabiwulira, kuba mu bimu ku bye nayagadde bwe baatuuse bwe bayogedde tebeebuzaabuzizza, bamusabye emmotoka okubayambako mu mirimu gyabwe. President Yoweri Kaguta Museveni yabawadde emmotoka 3 of their choice. Emmotoka 3 of their choice kitegeeza nti si basiru tebagenda kugenda balonde drone sayimo gy'asobola okugula. Oli akugambye ekiralo kikyo londa emmotoka zibayambeko, era bagenda kulonda ziri zimpenkoni milioni 450 leba n'agitwala wali muganda wange kusula motors n'abawaamu ebibiri emmotoka ey'ebitaano abayimbi baba baagala ki emmotoka ezo. Bamugambye tugulire hoteri we tubeera gabayenga ge makagaffe. Kitegeeza batandise okulobingira endongo, which is okay. Mbuze ekibuuzo kino yogera nange tumbuutikeze. Nze Kaliba twegweke washiirwa olwaleero ebyaddala luli enkuba yatonya leero namufunidde masonko yamufunidde agikwatamu. Kituufu. Maybe abayimbi bamwe batimba abamu abasembeyo okutima ne bibasasa. Nemubuuza nangamba Gabi, nangamba Saro Kotaki, nangamba bali kugenda vola endongo eyo naye ngaasirika endongo atikolereze ayina endongo. Kituufu. Era tugenda tumwagire ne Mudra tugenda tumwagire funa oyo weka wempe tulina okumwagira Mudra ona tubawagire vere waziranga tugenda eri temugenda waka naye njagala kozeebizo bibiri nobody events twakyaina nyinjalimu bbiri mu komenti nakyokambula abaana zikabasajja bange endongo ate ngenda owulirezanga enyingi genda okuwulira ate sinamukubya ebiki ate okuwulira gezaabizo biki nobody twakyalina nnyo komenti sitole ekiri awo talina ntetanera byalooni kyekiri awo ekiragalabuda bapolomota
Uganda wamepanga promota babiri abamanyi mu ggwanga ng'ogyeko Palamu. Bapromota babiri abamanyi mu ggwanga Uganda. Abamanyi abalina ssente. Waliwo omusajja wamu. Palamu ne Keti. Kakati waliwo we bayita Bamalembe. Bo balaba edduka. Bamalembe balaba edduka. Waliwo gwe bayita Simon Munene w'omu kibuga ne mulaba edduka. Kuba shows entegeka gwe toziraba. Kali ba mwana. Kyokka waliwo bayita Bamalembe. Akasente bakayina ebyaddala n'enteekateeka yaabwe nene mukko nnyonnyonnyonyo Swangs Avenue nabo banene Swangs Avenue banene ani omulala awo omutegesi nga maanyi ng'akasente akayinamu omulala ndooza batukowa mu ndongo Bobukinizi Kibirige Kibo Media ani omulala beebo Bukedde asembayo sebo webale kuwuliriza kimbuze ekibuuzo ekibuuzo muna ekikalukulireko kuliri paso enkudi yakola ekyanga 18 ekitebe kyali kikera kati liri paso kikyazzaako munange zikiye mu Uganda mubiakumesalimo ali mu kutambuza tuwa yasose gitambuza ng'ali gundi yagenze Dubai Dubai yabadde alina ogenda ne mwana mulenzi ogubayita Ozambe ne bamuleka ku kisaawe kigambibwa nti pasipoti ye yagiteekamu emyaka mitini abazungu abo ng'oli wa myaka mitini biro 18 ng'ogende bwero oteekeddwa okusitambula n'omuzaddewo Ozambe agamba ba promota beeri be bamuzannya akabadi liri pazo ku live olunaku lweggulo yagambye omwana kuba Ozambe agamba nakubidde ne liri pazo nga takwata nenkubira liri pazo nga takwata liri pazo yabadde nabo nabagamba nze munveeko kuneekwasa ye mu sacrifice eyiyo bamukunyumirira okukwe ku balance oba ku sente ze yagenza okuyimbira e Dubai yakuteeka akakadde kamu n'akawa Ozambe era n'agamba ba promota zonna ze mwabadde mulina okuwa omwana oyo muzimuwe musobole okuba nga mwejjeererwa bagiyita Motics tuddeyo countdown 25 zeta ode kusaaza fe emeka 12 ez'akawungezi namba 6 kayimba kaakaga